Mpuuga bwadda mu parliament ave ku bwalo taddamu weebwa yadde omulimu n'ogu mu opposition addeyo mu bigundi addeyo abeere backbencher babuweruta maguzi babukwata babuweruta maguzi oba omulala yenna basajja mmwe bwe muba mwalidde ssente kale muddeeyo muddeeyo mu parliament babatenda eyo kabanga lyekwewaanya ogiina lwakuba ffe bannange mubeere nga mwaziridde kale musituke muddeyo Joyce baagala oli ku mmase yaffe ekiwamba abantu mu ggwanga Uganda kikyasattiza abantu nga ne gye buli eno abawambibwa tebamanyikiddwako mayitire ababaka ba parliament aboludde oluvuganya gavumenti bavaayo nga bakulirwa leader of opposition Mathias Mpuuga ne balangirira nti okujjako nga gavumenti emaze okusesema abo be yawamba ne babulawo awo bajja kudda nabo mu parliament okubaako ebiteeso ebirala bye bateekayo naye kati ensonga eriwo ebadde yakusooka kununula abantu abo gavumenti esooke baleete kuva wa gye yabakweka n'oluvannyuma leader of opposition aduumire ekibinja kye kiryoke kidde mu parliament okuteesa ku nsonga endala ne gye buli eno tebannaba kuleetebwa wabula waliwo ekiwandiiko ekyafulumye nga bagamba nti gavumenti epondoose ekkiriza okuteesa n'abooludda oluvuganya bababuulire nti ddi lwe bagenda kutandika okunoonya abantu abo be babanja gavumenti n'oluvannyuma abooludda oluvuganya gavumenti badde mu parliament basobole okutuusa ebirowoozo by'abantu ababalonda okubakiikirira bannayuganda batabuse nga bagamba nti kakibe ki tewali kukkiriza ababaka baabwe kudda mu parliament kuba ensonga enkulu eriwo ya bannayuganda bannaffe abaabuzibwawo kijja kuba kya bulyazaamaanya nnyo bannayuganda okuzinga obuzinza emikono ababaka badde mu parliament nti bateese balinde gavumenti ebawa olunaku lw'eneenoonyezaako abantu baabwe bino kubanga ezzenga ebikola naye oluvannyuma bavaawo nga tebalina kituufu kye batuuseeko kitegeeza nti bano bwe banaddayo mu parliament gavumenti egenda kwesulayo gwannaggamba kubanga eba ekimanyi nti ekyo bakiyiseeko nga bakimanyi nti tebalina bagenda kugyayo bantu abo nti ate mukomewo mufume parliament era ku nsonga z'okunoonya abantu baffe abaabula bannayuganda balabudde akulira oludda oluvuganya gavumenti ku nvuuvuuma ezitandise okufuluma nti waliwo omusimbi ogwatandise okusaasaana mu babaka ba opposition nga bakigambibwa nti bagenda kuweebwa ensimbi baagazise bannaabwe okudda mu parliament kuba parliament tesobola kuteesa ng'erimu oludda lumu lwokka oluli mu gavumenti kitegeeza nti kiba kiyetaaga n'abaana ba opposition okubeerawo parliament eryoke egende mu maaso bano banaaweebwa omusimbi kijja bbanguyira okuddayo mu parliament awo beerabire bannayuganda ababonaabona abanoonya abantu baabwe nga tebalinaako we basobola bazuulira beebazizza leader of opposition Mathias Mpuuga nti omulimu gwe yakola okukunga banne bafulume parliament mulimu mulungi nnyo wabula ne bamusaba nti tajjaako ekigere tageze nakkiriza banne okuddayo mu parliament ng'omulimu gwe yatandika taguggusizza era kigambibwa nti singa banagezaako ne bakola ensobi ne baddayo mu parliament ekinaatuuka ku babaka ba opposition beenenyanga bokka kubanga bagamba nti bagenda kwambaliranga abo bokka abali mu NRM nti bakozi b'ebikolobero kyokka nga ne bibadde bali twesiga nti bali ku opposition ate nabo bakukuta ne mwami Museveni n'abawa ensimbi okugulirira balekerera obulamu bwa bannayuganda ababonaabona abatalinaako mwasirizi n'olwekyo ababaka ba parliament abali ku ludda oluvuganya gavumenti kiri gye muli okukkiriza ne muli ensimbi za mwami Museveni ne mulyamu bannammwe olukwe oba okusooka ne mulemezaamu ne basooka batuwa bannayuganda bannaffe abaabuzibwawo politics oyo tumuli wakati wali bw'owulira ekigambo ekiyitibwa RO fulani muganda wange tokiyita kyakusaaga twasooka ne tujja ne tuteekawo ennaku zaali 14 tezaali 14 bwe tumala okuteekawo ennaku 14 palamenti ne bajja ne bateekawo 3 tuba tukyali ku 3 ne bateekawo 18 ffe ne tuwizidrowinga omanyi lwaki twawizidrowinga waliwo ebintu ebimu nga tusobola bidisikasinga wano teri kintu Museveni kyatyanga maanyi g'abantu nga twamulagako nga 5 n'awulira nga kiri ekyaliwo nga 5 kyekizeemu kyekisituka nga 5 ogw'e11 ne basitula ekyabwe we had to withdraw tulabe kiki ekigenda mu maaso why era abantu abamu bayombera eyo mu bubokisi
amaloboozi gantuukangako ate akati lwaki kitegeeza atulimba nno. Wano tuba kugenda n'ekyaffe mu maaso bali balidda bali badegamba ekyo tetukimanyi no biki we had to withdraw omulimbo omwolekeranga paka ku mulyango. Ara oyali alina okuwithdrawinga tusooke twekkanye ekintu kino bibyo bitandisa ovaayo sibiinako omutwe n'amagulu kubanga mpoma satellite tennaba kupenetratinga ku palamenti ogwo mbadde sigufokasingangako nze mbadde nfokasinga eri nze nakwata ku Museveni bwepwa buli waatuula semiwunyo mubeerako gwe mukubireko essimu olabe mukubireko essimu olabe obanga ladda zange teziikukwate genda obuuze Katikkiro genda obuuze Katikkiro. So twawithdrawinga tukimanyi okuwithdrawinga ennaku ziri nekisigala ng'ekyaffe kikolera munda kuba tulina wingi nyingi nnyo ze tusobola okukolerako twakiteeka mu public nga sigino tuziwa bano tulabe kye bagenda okukola. Now sikiinako omutwe n'amagulu ekyokubanga bakutte ssente naye ate I trust my mentor, my lecturer, teacher Lumbuyi. Obanze nsobola okujja n'ebyogera nga byebyo ate ye yabisookamu kabejja waabyo ayinza otulimba ate kakati gwe wulire ekiriwo tukitunuulire kubanga eno gye bakweka njovu tebalina bwe bagenda giteeka mu kaveera ne bagiggusa. Kati mweka mbabulire nga tunaabeera abazibu Museveni ekyamuleetera okuwangula olutalo lw'ekinaana yakwata abantu be yali nabo yabateeka mu layini gye yali ayagala nga bw'okola ebyekisiru obanga bwe bakusuubira nti nga bakuleeta mu banno ne bakutta nga banno balaba nodda mu layini ne basobola okukuuma ebintu byabwe ne babitambuza paka lwe babiggusa. Museveni ekyo mu nsiko yakikola. Bannayuganda ekintu kye bayita people power tukiraze nti owaffe tumuprotectinga twakuba Big Ali n'abulwa n'obwongo obutuula buyiiya oluyimba ne bamujja ku kyati zonna n'agamba balamu gwe tubeera ffenna mwenaalemu naawe tumuteeka ku kyati kuba kati gwe wandimpadde ensore nemuteeka ku kyati ani balamu n'amugamba naye naawe okaabakaaba nnyo toyina hiiti genda okole hiiti ng'omusajja buli lwatuula bw'ati awandiikeyo akayimba nga tekajja olwamugize bw'ati kati akuba hiiti ku hiiti kati alina obudde obutula ne bulya emmere ne bulowooza n'akuba hiiti. People power ekyo kyekola tukuleeta gwe bw'otusaba tukuyambako bw'otwefuulira ng'owedde. Waliwo eyajja atugamba byonna bye mwagala kola mu bikole, byonna bye mwagala kola mu bikole, naye kyoba tokola ate kati yakikola teekawo abiri. Nategedde oyo kati ali waliwo tumwagala. Ani Big Ayo lwaseetuse ekifo kye ne bakitwala. Yes, kati muwulire ara ofulani atuwaaka nga twagala okulaga abantu abalala bonna nti nno people power is people power. Tulina okukiragira ewaffe mu nju. Ara ofulani abakunga mwenna mu ggwanga lyonna
Mpuuga bwe badda mu paalamenti nga tebakoze nga tebatugamba si bebakoze ffenna tugenda ku kitebe kya Nup tetuvaawo Mpuuga ave ku bwa Lop. Kale poliisi ejje tukube tiyagaasi. Amaanyi n'obuyinza tulina bulagira mu nnyumba yaffe. His Excellency ajjeko Mpuuga bw'aba tamuggyako tetuvaawo. Akome kwezo okulya. Akome kwezo okulya. Twali tugenda kukola ekintu kyaffe ng'ennaku z'omwezi 5. Ne tusensinga ekintu ekivuddeyo kye twali tetusobola bagamba. Twali tulina okuvaawo baveeyo bekkate ku ttaka mugeze mulinye mu paalamenti. Banna Uganda mwenna abakunga tujje ku kitebe kasita wagazi tutuulaawo. Teri kulya teri kunywa tubeeraawo batufa tufe tubeeraawo. His Excellency ajjeko Mpuuga bageze baddeyo mu paalamenti oba beebeeronda. Bageze baddeyo mu paalamenti nga tebannaba kuleeta John Bosco Kibalama ate bwe biba byebyo ne mu bukiiko kumpaka ne mu bukiiko baveeyo. Bwe tuba ffe twabalonda ne mu bukiiko tebaddamu kutuulayo. Tebadda mu paalamenti badde mu paalamenti tutule teri kuva ku kitebe kya Nup tusooke tutereeza ennyumba tujja tereeza gavumenti. Twali tukoze ekintu kyaffe nga kitambudde ng'abantu bakitegedde nga munda waliyo okweteekateeka ne tugamba bano abantu bajja kugamba kubanga era waliwo abantu abayogera oyo omwana alina ab'amagye bayagala kukozesa Kyagulanyi bawamba obuyinza bagire babujje ku Kyagulanyi ne muntemako ebigambo tusirika tulwana kyenkanyi okununula eggwanga lyaffe ffenna kyenkanyi ffe tebatuwabawo omuntu akulimba nti RO ne ttiimu ne gurupu bayagala buyinza kukulembera ggwanga Uganda never. Bamanyi bulungi pulezidenti banna Uganda gwe balonda. Bwe twakirangirira Mpuuga ne batandika okubeera active. Nga bajja kugamba nti ffe twekulembezza oba mbu tuwambye situlago ffe ne tuvaawo. Mpuuga bwadda mu paalamenti ave ku bwa Lop tagamu weewa yadde omulimu n'ogu mu opposition addeyo mu bigundi addeyo abeere backbencher. Babuweruta maguze babukwata babuweruta maguze oba omulala yenna. Basajja mmwe bwe muba mwalidde ssente kale muddeeyo muddeeyo mu paalamenti muddeeyo mu paalamenti babatenda eyo kabanga lyekwewaanya ogiina lwakuba ffe. Bannange mubeere nga mwaziridde kale musituke muddeyo. Joyce baagala oli ku mmase yaffe. Joyce baagala oli ku mmase yaffe. Joyce baagala ekyo kimanye. Awo senga nabakoba yaliwo. Awo oliwo lw'abantu. Awo oliwo lw'abantu. Bakuwa akalulu kimu naye process ze mwali muzeemu eza kooti wali owedde. Senga CAS pyasi muwire Bible and politics platform olwaleero nabakoba ne bwe yebakandoota. Ayayayayaya andoota ate nyiza n'oku bwe nabakoba gezo nyize nkulage. Gezo nyize nkulage nabakoba onzanyisa wano. Nze banzanyisa yakwata sente nazitwala ew'omulamuzi n'amugamba ekifo kireke kuba oguntu ogujja gunene. Omulamuzi namugamba va ku bya Museveni bw'oba oyagala langirira nti Museveni ye MP waawo nze mbivuddemu because you don't know no don't know. Omusirika ogundi omulamuzi namubuuza kiki namugamba you don't know no don't know. Nze ekifo nkitadde kati gwe Joyce baagala oli ku mmase yaffe abantu kuba n'ennwana gye twalulwana oyinza n'okuba nga togimanyi oyinza n'okuba nga n'okubimanya tewabimanya.
nga golowooza oba wayitawo ku lwakuba biki oba wayitawo lwakuba ffe naddala feezi esooka n'eyokubiri don't joke. NUP people power mwena gye muli bwe baddamu twagala tumalage nti byonna abantu be bannannyini byo Mpuuga mugende mu palamenti nga tebanabatuwa John Bosco Kibalama tukuggyeko kabangali ezo otambuleko wekka nga toyinaawe yadde ekuwerekera kubanga bwe mubeera mu bukabangali mwewaana ne mwewaga kati ara ofulani fulani katusooke tukukoleko. Bannayuganda ba MP bwe basituka ne badda mu palamenti tetuva ku kitebe kya Nup. His Excellency yamanyi kyabatukolera. Twagala ekintu eki teri kudda mu palamenti kati oba biki kati bantu be bagamba temuddayo bwe muba basajja muddeeyo bwe muba basajja muddeeyo mwandisigadde mu BDP byammwe ne mutajja mu people power tugenda balaga kye bayita people power weewaawo muteeke waabiri mugenze muzirye munatujoga pakaddi katusooke tukiriyalinga ennyumba katusooke ku nnyumba yo bwemala okutereera ebisigadde tujja bitereeza katusooke ewaka kale Mpuuga osabe poliisi ogiyungule ejje tukube tiyagasi ku kitebe kya Nup. Ebyo mma waabikolanga mma waayita poliisi nekuba abadippi bannange gwe Uganda ogimanyi mmawo ayita poliisi nekuba abadippi buuza Tica Nambooze nga mmawu yalagidde omwana wa Tica Nambooze mutani Tendo yakwata epeeni n'olupapula n'awandiikirani mmawu namubuuza mmawu ku kibiina ky'abajjajjaffe kye twakwata tukuweemu osazeewo okutta maama mmawu okakasa ekibiina ky'abajjajjaffe kye kigenda okuttisa maama gwe omusajja omukulu mmawu mmawu n'agamba Nambooze gamba omwana ave mu bintu bino by'abantu bakulu nga wendi ntegeera Tendo gendayo kibuuze gendayo kinonyi eyo ebbaluwa kweri ku likodi kati Mpuuga naawe njagala olagirize tiyagaasi ejje ku kitebe batukube tiyagaasi bwe batujja ku kitebe tugende emagere tulemerewo pulezidenti waffe tumugambe mugeze mudde mu palamenti basajja mmwe weewawa abasajja abo batwekiikamu nga tukigenderedde ara onaŋŋamba waliwo ekintu egundi ekitambula sooka olangirire bwoti eri ebirala byo ne bisigala nga munda eriyo ebitambula bye mutajja kumanya naye wano ne tuyisa statement tubakamfatinge ne balowooza mbuno bakikubye naye ng'eriiso liri bwe riti mmwe basajja mmwe tugenda bazanya politics mulowooza mbu mwasoma kyetwasooka okusalako ye gavumenti byonna ebikolebwa mu gavumenti ebitundu 80 mu ebi byonna ebikolebwa mu gavumenti tubirina tubifuna ripooti tuzifuna ebituyitako ng'abaana b'abantu biringa 10 kyovulaba amawulire gonna temuli mu nsonga mpya wano ku ASPS Muwire Bible and Politics oba kulumbuye TV teri kipya abatatugoberera bokka be babeera surprised abatagoberera yeekolera oba masaaba be babeera surprised bino ebintu tuba twabasookayo dda ne bannaffe ab'enkyukakyuka abalala makanga gyali wali ayogera magezi meereere Mpuuga kati wulira on behalf of people of Uganda and the armed forces nze mwogezi wa nze muleeterwa Anatoli
Police n'omuntu wa bulijjo, armed forces n'omuntu wa bulijjo. Nze nvunaanibwako mu government ene empya. Nze wa police n'omuntu wa bulijjo. Mpuuga mugende mu parliament. Anti bakukuuma nnyo, babakuuma nnyo. Mugende mu parliament nga John Bosco Kibalama tannaba kuteebwa. Waakiri batuwa amagumba. Ffe tetuyina buzibu. Mutuwa amagumba ga John Bosco Kibalama. Muddeyo mu parliament. Tujja kuba tetubabanja kirala. Ebile mwesiruwa zambo government epondose oluvannyuma lwa opposition ekulemberwa Mpuuga okujinyiga egenda kunoonya abantu abaabula. Lengera embuuzi ko niye yabatwala oba ADF ye yabawamba egenda banoonyawa. Wangadya yatugamba tebali. Wangadya yajja n'atugamba juzi nti omwami ayitibwa Kalyowa Alex taliyo tabangayo talina nandanga muntu bamusesemye kati wali mulamu. Mpuuga masayansi josize nakwebaziza ffe tetulina ddiini by the way. Bw'okola ekirungi tukusiima, bw'okola ekirungi tujja kukusiima. Eyo kabangali nga bw'erina olunaku lwe yajja lwe gitandika okugituulamu awo okukuwerekera, waliyo olunaku lwegenda okusembayo. Kubanga ebyo mubyerabira nolowooza nti you going to be like that forever. No, kati katukulage nti tusobola ogikujjako. Genda mu parliament, musajja gwe bakuwaana. Zaayo abantu mu parliament olabe balagire baddeyo. Nabagamba nze okubakakasa nti kino ekintu kye tuliko kituufu. Kubanga bamanyi nti nno tuyagala nnyo zaake, tujja sooka ku zaake. Obanga tuli serious obanga tetuli serious tumukubemu empi 8. Pya. Kati awabala mukimanya bumanya nti ewaka balinga bakimanyi. Taata bwe twazzanga omusango n'agalamiza abaana balinga nga 3 4 n'abakuba. Waliwo mmole, waliwo wire, taata n'atukuba. Awo mwena babadde mu musango temutawaana, baba balina bakuba. Era nabo bakimanyi. Olumu yagamba oyo wire kyenva musonyiwa asobya ng'omwana. Era n'olwaliro bakyakyogera sebo kwegamba ffe twasobyanga nga nsolo. Kakati bwe tunasooka twagala tusookere kuzzake nga talina kyatukoze. Nga talina kyatukoze iyo tusooke tumuyiseemu okulaga bano nti bwe tuba tuwukako mujja kikakasa. Iyo tetulina kyetumulanga. Ye abeeranga sigino nga kituufu talina kyakoze tumusookeko. Kati mwabaazirya mukimanye bumanya nti olaba buli omu akwatemu erirye. Buli omu akwate erirye agende. Basajja mmwe mudde mu parliament babawaana.